Mu show ya leero ekifaananyi ekyo kyolaba bw'oba osobola okutwala omutawaana n'oddamu n'okyetegereza bulungi n'okakasa nti okirabye ekimala. Love story oba story gye tugenda okuwulira, abantu abo boolaba mu kifaananyi be bantu abagenda okwogerwako oba be bantu abagenda okuteekebwako essira. Newankubadde nga ate si be boogera, naye omuntu atuwa love story oba omuntu atuwa story ye, abo be bantu bagenda okwesibako mu story oba love story ye. Njagala ompulirize bulungi era owulirize bulungi love story eno weeneggwera. Ku nkomerero ya byonna Mukama ng'akkiriza ogenda kubanga ate abantu abo boolaba mu kifaananyi nga bamaze okwogerwako, kakati bo kennyini tubafune mu story. Lwaki tugenda bafuna? Story eno ojja gitegeera, otegeera amakulu g'okwagala okubalaba n'oba okubateekawo nga story eno emaze okuggwayo, amakulu gaakyo gajja kuvaayo nnyo. Nkwagaliza era nkwanirizaako mu ngeri enjawulo ku channel eno. Nze Sozimo. Njagala ntandike n'ebigambo bino mukwano gwange omulungi alaba show eno. Put it in mind. Put it in your mind. Kiteeke mu birowoozo byo. That a caring friend is 1,000 times better than a careless lover. Do I need to say it again? Omukwano oba mukwano gwo afaayo asinga emirundi 100 omwagalwa atafaayo. Lwaki ntandise n'ebigambo bino? Tutera okubeera n'emikwano gyaffe, those old friends okuva mu buto bwaffe, gye tuwangaalidde ku byalo, gye tusomedde, gye tukoledde, tusinganya abantu oba ab'emikwano mu bulamu bwaffe ng'abantu abo ddala balina omugaso, abantu abo nga babadde n'omulamu, abantu abo nga babadde n'empeka emera mu lugendo lw'obulamu bwaffe. Bwe tusisinkana obulamu obw'abaagalwa, ofunye boyfriend, ofunye girlfriend, knowingly or unknowingly, direct or indirect, there is a way we drop our friends. Kugamba tulina engeri gye tuyiwa, tulina engeri gye tuleka, tulina engeri gye tukasuka mikwano gyaffe kubanga tetwagala kunyiiza baagalwa. Otambula akabanga ng'okizuula nti enjawulo ya mukwano gwe yali emu. Oyinza banga wali mwana wa buwala nga ne mukwano gwe yali mwana wa buwala. Oyinza banga wali mwana wa bulenzi nga ne mukwano gwe yali mwana wa bulenzi. Enjawulo yokka gye wali olina ku muntu oyo kwe kuba nti mwali temusobola kubanga musisinkana mmwe kennyini muveemu omwami n'omukyala muzaale n'abaana ng'ekyo kyokka kye mwali mutasobola kukola kubanga olumu ogenda okwekanga nga muli ba same sex. Oli mukyala, oli mwami. Oba oli awo nga waliwo ne circumstance endala eziyinza okuba nga tebisoboka naye ng'omuntu oyo alina engeri gy'akugasizza. Njala mbategeeza nti oba oli awo kya nsonga abantu abo okusigala mu bulamu bwaffe nga mwebali. Bayinza okubeerako a certain percentage gye basigaza oba ka portion ke basigaza mu bulamu bwaffe, naye si kya buvunaanyizibwa okudropinga mikwano gyaffe kubanga tufunye abaagalwa. Ogenda n'odropinga mikwano gyo ng'ofunye omwagalwa, temunaba na kukyala, temunaba na kuwanjula, temunaba na kwewasa. Myezi 6 nga mukwano gwo tokyamulabawo, mwaka gumu ng'omusajja abadde akumalamu akulekedde ebinubule ate ng'olina kunoonya oli ajja abinyige. Lwaki? Kubanga wasuulawo omukwano gwe yali afaayo n'oconcentratinga ku mwana mulenzi, mwana muwala omwagalwa ate ng'alabika okubanga tafaayo. Ntandise ngamba that a caring friend is 1,000 times better than a careless lover. Wakoma ddi okukubira mukwano gwoyo? Wakoma ddi? Kubanga wafuna omusajja, kubanga wafuna omuwala, watuuka mugulu emukono. You will need that person someday. So please, keep that friendship. Try to keep that friendship. Check on him, check on her. It costs nothing, just data. At all, you have Wi-Fi. Kakati. Love story oba story gye tugenda okuwuliriza egenda kusiga ekifaananyi nti newankubadde nga tulina ekifaananyi kiri
ekyokuba nti ensi ejjuddemu abaami n'abakyala ababi abazibu abacankalamu ababofu by the same world ekyalina abantu abalimu empeka emera ekyalina abantu abalungi nsaba oneegatteko ka story kano oba story eno oba love story eno omuntu ng'obadde disappointed n'abantu famire egenda kukuleetera okwongera okwennyika otuuke n'okwejjusa ng'ogamba lwaki nzaalibwa mu famire bweti lwaki nsisinkanye abantu bwe bati lwaki nze sisinkanye bantu omuntu ono baasisinkanye mu bulamu bwe katugitandike. Hello Mr. Sozimo osibye tano sebo kansubire ng'oli bulungi kansubire ng'oli okay mwami Sozi tusiima empeerezaayo webale nnyo webalire ddala webale kutuweereza webale olw'omukutu guno gwe wateekawo guyambye abantu bangi nze nga nze Ssekinoomu nsiima njiza ebintu bingi obulamu bwange tebusigadde kyekimu okuba lwena joining eno channel yo ndi follower nduddeko kebbanga maze akaseera nga nkugoberera naye banange sikowangako bikana ku mbeera neesunga bwesunzi webale nnyo webalire ddala then Sozimo family mwenna gye muli mu nsi ez'enjawulo mwebale kuwuliriza mwebale commentinga mwebale kurecommendinga mwebale kusharinga mwebale nnyo mwebalire ddala then mu ngeri y'enjawulo ntuusa okwebaza kwange eri abo bonna abatutta obudde okusharingako naffe life stories zaabwe bambi mwebale si kintu kyangu nze nganze kintwalidde ebbanga okugamba nti nange kambeku kukyengatta ku show buli bwe mbadde nga ngamba okusharinga nga mbeeraawo nenneekuba nengamba oba enkya oba luli oba enkya naye banange si kintu kyangu okugamba nti nedda recording nange mbeeko kukyengatta like abantu babeeko kibawuliriza okuva ku bulamu bw'empiseemu si kintu kyangu bambi mwebale nnyo mwebalire ddala n'abatuwa ebiboozibozi tusiima thank you so much abatuwuliriza bambi kano ka disclaimer siri munyumya mulungi nedda ate mubamu oluusi wenjogera nga nanaagira oluusi mubamu wenjogera nga njogera speed nsaba mungumiikirizeemu wekaba nga kayiseemu naye nsuubiza nti ngenda kugezaako okulabanga nsengeka bulungi ebigambo nsobole okuggyayo amakulu ga story mwami Sozi ekimpaliriza okuwayo story yange kwe kuba nti mpuliriza story z'abantu bangi bambi abantu abasinga obulamu bwe bayiseemu nga bakula tebubadde bwangu era ebintu ebimu decisions ze bakoze abamu ne batuuka n'okwejjusa bambi zivudde ku ngeri gye bakuzibwamu abamu bambi bakuze tebalina bazadde baabwe abamu abazadde baabwe baafa bato abamu babadde ne bazadde baabwe naye nga olaba abazadde tebabadde nnyo present abamu abazadde nga tebabaagala so bambi badde nga mpuliriza ebintu ebyo byonna naye nga bina engeri gye binkwatamuko nengamba naye bambi obulamu bwe nakuliramu bwali bulungi era mbwebaliza Katonda kimpadde nnyo amaanyi okwongera okusiima bazadde bange bombi mama wange ne taata wange engeri gye batukuzizaamu engeri gye batwagadde engeri gye babaddewo ng'abazadde okuba nga tuli bato bambi nsiimye naye nga kivudde ku stories z'abantu ze mbadde nga mpuliriza nyongedde nnyo okusiima kye nafuna nga ndi muto kubanga ndabye nti si buli muntu nti yakifuna kubanga ffe twalinga bwe twakulanga twalowooza ebintu bya bulijjo nti kiba kyatteeka omuzadde w'okulabirira nga bw'alina okulabirira naye okusinziira ku bulamu abantu bwe bayiseemu nkizudde nti bambi bazadde bange bakola omulimu gw'amaanyi era ne Katonda n'ennyongera omwebaza. Mwami Sozi nva mu famire erimu mama ne taata bakyali balamu
era babeera wamu. Ekyo nkyebaliza Katonda. Tuli abaana 6 nga ndi second born. Ndi second born. Nawulirako nti mama wange ne taata wange batandika okubeera bonna mu 1992. Mu 1992 bamovinga in. Mama wange nga bwe yafunira olubuto, she was 18 by that time, n'afumbirwa ku myaka egyo. N'azaala sister wange mu 93, sister waffe omukulu, then nze ne banzaala mu 95, brother wange wa 97 anzirako. Mama waffe awo yazaawo omwana n'afa naye sijjukira mwaka, then yaddamu nazzaako busita wange obusembayo obusatu, owa 2006, 2008 ne 2011 last born waffe. So be baana 6. Ya family y'abantu 8, maama ne taata n'abaana 6, abawala 5 n'omulenzi 1. Obulamu bwaffe nga tukula mwa misozi, obulamu tebubadde bubi nedda, era nsiima nnyo okusinza ku stories empulidde wano bambi abantu nga banyumya obulamu bwe bakuliddemu. Kimpadde nnyo challenge neŋŋamba bannange nedda, kansiima obulamu bwe nakuliramu, kubanga sigamba mbonyeebonye nnyo oba ndabye ennaku. Nedda, bazadde baffe bombi babadde present, bombi, mama wange ne taata wange. Sigamba mbu nva mu family y'abantu abalina ssente, family y'abagagga. Nedda, tetuli bagagga ewaffe, tetuli. Taata waffe muvuzi w'amagulu 10, zino emmotoka z'omusenyu, ye mmotoka etukuzizza gye ndabye gwe mulimu gwe, kubanga ye mmotoka zabadde ng'avuga nga tuli bato, kubanga tuli bato ye mmotoka gy'avuga magulu 10. Lwakuba kati yafunamuko changes entonotono naye nga ye mmotoka ye yeeyo. Ya mama wange ate ye takola, bwe batondoza bagisalawo bwe batyo. Mama waffe aleme kukola, alabirira abaana, taata waffe akole. Era mu kukula kwaffe taata waffe abadde provider, he's a provider bambi, ng'akola buli kimu okulaba nga family ye bali bulungi, ng'agabirira abaana be okulaba nga bafuna kyonna ekyetaagisa mu mulimu gwogwo, naye ng'alabirira family y'abantu 8. Tubadde tukuze waka nga like basista mama waffe abamu bakyalako awo ne tubeerako nabo. So waka tubadde ngawo abantu nga 10 ku 11 obulamu bwaffe nga tukula, kubanga ne basista ba mama waffe babeerangawo bambi, oluusi ne bajja ne bamulaba wabanga azadde like ne babeerawo bwe tutyo. So bwe bulamu bwe tukuliddemu. Emyaka gino gyonna bazadde bange nga bali bonna, sirabangako mama waffe ng'anobye, nedda. Sirabangako mama wange ne taata wange nga balwanye, sikirabangako. Bambi tubaddewo nga tuli basanyufu, nga like tufiirinze okuba nga tuli baana. Taata waffe nga aprovidinga okuva ku school fees, okuva ku mmere ewaka, ate nga atuwa ekimala, engatto ng'azitugulira, uniform ku masomero ng'akikola, engoye ezisiibwamu, kubanga nzijukira mama waffe yatutwalanga mu Wuuno n'abagulira engatto, n'abagulira engoye. Ennaku enkulu ezo we zaatuukanga nga wamakinga sure nti olina okufuna obugoye ku Christmas, era ng'obeerawo nga weesunga, ne Easter obeerawo nga weesunga. So kati bambi obulamu obwo mpira nga nkyebaliza Katonda, kubanga stories zisinza okunkwatako ye story ya sister we Taki bwe yali ng'akula. Bambi obulamu bwe yayitamu tebwali bulungi. Then ne sister Rose nzijukira like yanyumyako obulamu bwe ng'akula, nabwo tebwali bulungi. Then ne ono sister asembyeyo, story ebadde eya 100 men and women ya sister waffe the beautiful Munyankole girl. Eyo nayo bambi yankutteko nnyo, yanzijukiza ebintu bingi, kubanga namulidde omwana bambi nga ayaayaana omukwano gwa maama, naye
kyankubye wala ne ngamba bambi kansiime kye nafuna era yensonga lwaki nagambye nedda kambeko ne kyengatta ku nga lwaki nagambye nedda kampeyo story yange osanga abazadde babaako ekyokuyiga kye bajjamu eno story. Mwami Sozi tukuze tata waffe mwami mukatuliki, mama waffe mwami mukristaayo muprotestant. Ya naye mama waffe kubanga tata waffe ye omulimu gwe guba ogusinga nga gwakunoonya ssente, kati ewaka nga tusiba ne mama waffe ngera making sure nti afumbira abaana be, making sure nti abaana be bayonjo ng'omuzadde nga maama akoze omulimu gwe nga maama, making sure nti mugenze ku ssomero nga muli bayonjo, uniform nga azibagololera, na making sure nti akola pati ye ng'omukyala, then tata waffe nakola pati ye ng'omwami kubanga tata waffe yagendanga ku makya n'agenda n'akola ate yakomangawo leeti, yakomangawo kiro. So ebiseera ebisinga ewaka twabeerangawo ne mama waffe. Tata waffe kubanga yalinga akola kumpi buli lunaku, oyabanga n'emirimu ng'akola buli lunaku, mpozi olumu bwegyabanga nga tagirina kubanga mubaamu sizoni nga teri mirimu, awo yabeerangawo ewaka naye nga mama providinga nga abafumbira ng'omuzadde nga making sure nti abawa buli kimu nga maama. Ekyo kyo bambi akoze omulimu ogw'amaanyi. Era mama waffe atukuzizza mu ddiini, yadde ye mukyala mu protestant naye ya making sure nti tukula n'eddiini eya tata waffe ey'abakatuliki. Ku kyaki ya making sure nti tugenda kubanga kyaki yaffe yaliko a distance. Mama waffe yatukuliza mu kutya Katonda. Ekyo kituyambye nnyo era ndabanga banange ekintu kikulu nnyo omwana n'omukuza omukuliza mu kutya Katonda, ng'omukuliza mu kutya Katonda kubanga kirina engeri gye kimuyamba ennyo mu mpisa ze ddala nga akula wabubuka. Wabawo ebintu ebimu byatasobola kukola omwana akuze nga atya Katonda. Nze kyo nkirabako lwa nsonga mama waffe yamekinganga sure nti tusaba. Yadde yalinga mukristaayo naye yamekinganga sure nti tugenda ku church twasabanga. Kyeyakola mu community mwe twalinga tubeera mwalingamu abavubuka, so abavubuka abo twasabanga nabo sapule. Naye we twatuukanga olunaku lwa Sunday lwe twatuukanga nga mama waffe like atwambaza ne tugenda nabo ku church ne batusaza oluguudo kubanga church yaffe yalinga yakusala chorus ate by that time twali bato, so nga tuwaba abavubuka nga tugenda nabo ne tusaba ne tukomawo bwe tutyo. Era ebiseera emyezi gya sapule we gyatuukanga, emyezi gya sapule we gyatuukanga yamakinga sure nti tusaba. Sapule twazisomanga yamakinga sure nti tubeera part of it. Yadde ye yasigalanga waka naye nga tugenda nga tusindika n'abakulu ne tugenda ne tusaba. Era tani bwe yatuukanga kuba ewaka nga ebeerawo ewaka ne tusaba bwe tutyo. Then n'emisomo gy'abakatoliki nagyo yamakinga sure nti tugisoma ne tugimalako kubanga giba emisomo 3 naye yamakinga sure nti tugisoma ne tugimalako. Mostly me and my sister omukulu kubanga bana abato bo bakuze lwabwe kuba bo like age difference nene nnyo ku ffe. So twagisomanga ne tugimalako. Bwe wamalanga omusomo nga bakolerayo kapate ewaka kabeera simple okusanyusa n'okuzzamu amaanyi ngera musanyuka ne mukolawo kapate akatono, obulamu ne busigala nga bugenda mu maaso kwegamba n'owulira ng'omwana. Kubanga twakulanga olabira ddala bazadde bakola pati eyaabwe bombi, mama wange ne taata wange. Yadde twakula ne tukyusa amadiini kubanga kati nze ndi mukyala mulokole. Sister wange naye yali mulokole lwakuba teyamala n'afumbirwa omusiraamu nadda mu busiraamu. Naye eddiini y'ekikatoliki gwe musingi ogutraisinze.
gwe gutrazinze ndabanga empisa like ya eddiini eyo yakola kyamaanyi nnyo mu nkula yaffe ennungi yakuba nze nkuze naye nsobola okulaba nti waawo ndi muntu mulungi okusinziira engeri gye bankozezaamu ne famire mwenva so ekyo bambi nkyebaliza Katonda. Mwami Sozi taata waffe bambi yatuwanga ssente z'okulya ku ssomero kumpi buli lunaku kubanga nzijukira memories ezimu nzijukira nga nkyali mu P3 paka P7 nga making sure nti temugenda ku ssomero nga temulina ssente za kulya ate nga making sure nti asasula ebyetaagisa ku ssomero naye era bwe nabagambye nti family gye nvaamu si yabagagga nedda family gye nvaamu like tetuli bagagga era n'amasomero ge twasomeramu UPE naye bambi omukwano gwe twagufuna so neŋŋamba nti okulaga omwana omukwano tekiva kuba ng'olina ssente nedda nze ebintu ebimu kati bye neenyumirizaamu mbeerawo nebyenyumirizaamu neŋŋamba no bambi bazadde bange bakola buli kimu basaddaaka byonna ku lwaffe yatuwanga ssente z'okulya ku ssomero ebiseera ebyo nga ogenda ku ssomero ng'oli musanyufu like n'ofuna kyolya ku break kati then wewafisangako n'okomawo mu kkubo ngo like n'ofunayo kyolya ng'okomawo kubanga twasomerako primary wali walako ddala so olumu weyabanga ne ssente za booda nga tulinnyawo booda nga tugenda ku ssomero amadda nga tukomawo nga tutambula twalinga abaana bangi kubanga kyalo kimu kati essomero lyalinga ku kyalo kirala then nga ffe tubeera ku kyalo kirala so nga waliwo akatemerero so nga tukomawo n'emikono gyaffe nga tutambula mpola mpola naye taata waffe bambi ekintu kyemwewuunyaako nti engeri gyavuga emmotoka so oluusi twamusanganga mu kkubo naakusanga oluusi ng'otambula naye Mwami Sozi buli bwe yakusanga nga maybe oli mu kkubo naakusanga ng'alina okwongera ssente nga tafaayo oba yakuwadde ku makya nga tafaayo ng'akuwayo 1,000 bw'atyo ng'akuwayo 5 ng'omwana omuto ng'osanyuka so bambi ekyo kyatuyamba nnyo ate ne taata waffe omuto kubanga bonna bakola emirimu gye gimu naye embeera za taata wange kumpi ze zimu n'ezize era naye we yabasanga nga taata waffe omuto nga naye akuwa ssente kubanga ate ye yali abeera mu kitundu essomero lyaffe mwe lyali ebyalo byeriranaganye so yali abeera ku kyalo ekiri tulinaanye naye we yatusanganga nga naye atuwa ssente so obulamu bwe twakuliramu tweyagala mu buto nga tubeera basanyufu nze nalina emikwano mingi ku ssomero in fact n'emikwano gyange egimu nkyayogera nagyo egimu gye twasoma nagyo primary secondary bwe tutyo tukyayogera naye nalina emikwano mingi ate nga nzannya nnyo nga ndi kana kakyamufu nga ndi mwana musanyufu so kati nga mikwano gyaffe we bampanga ssente oluusi nga tuzira n'emikwano gyaffe oluusi zonna neziggwawo oluusi we mba nfisizaako nenzijja nga tulya mu kkubo oba okitegeera naye okulira ku mu kkubo ko twalyanga sijjagamba mu biki ebito abaana bato twaliranga oluusi mu kkubo nga tutambula so bwe tutyo obuto bwaffe bwali then tukuze tumaze P7 tuyingidde secondary kintu kyekimu taata waffe afaayo abasasulira school fees upkeep abawa ez'okulya ku ssomero ne tubeerawo nga bwe tutyo naye Mwami Sozi nga bwe nabagambyeko nti emirimu gya dadde wange oluusi gyabeerawo oluusi nga weegiri naye oluusi nga tegibeerawo so wabeerangawo ebiseera nga talina ssente era nga tumanya nti kati taata talina nga ne mama waffe atugamba kati leero taata talina nga wekuba kugenda ku ssomero nga lukolo taata talina ssente nga mugenderawo ngera bagamba leero siina ssente ngera tukitegeera in fact nzijukira natuuka nga ku ssomero oluusi wemba nga saalina ssente nga mikwano gyange ngigamba leero taata teyampadde taata talina ssente so twamanyira obulamu ng'omulimu gwonna omulala wabeerangawo ebiseera taata bwe yabanga nga tafuna bulungi nga yesa providing ekyokulya kubanga tetusulangako njala mukama nkimwebaliza naye wabeerangawo ebiseera oluusi nga emmotoka eri mu garage nga yeetaaga okusooka okukolamuko then
n'ebiseera ne sizoni ezimu nga emirimu tegiriiwo kubanga wabeerangawo ebiseera ng'agirina nga mingi then ate wabeerangawo ebiseera oluusi ne gibulamuko so bwegyabulangamuko ng'omanya like ebyenfuna bikendeddemukko so awo era twakimanyanga awo tata yatugamba nga leero kati sirina ssente ne mukimanya nti tata kati talina naye bambi yanyigirizanga oluusi ne wabanga talina ng'anyigiza ti sinabawayoko wabako badda kuwa 5 ayinza okuwayo 2 oba 3 bwotyo then wekyatukanga nga talina era ng'omanya talina nga ne waba takuwadde osobola okitegeera ng'omwana so twakula ne tumanya nti tata waffe wabeera ne ssente atuwa bw'aba talina era tumanya tatuwadde lwa nsonga talina ate we yabanga ng'alina ng'era omanya nti tata kati alina ssente kubanga yazigabanga ng'atuwa ng'atugulira bye twagala we yabanga akomawo ewaka ng'era baleetera ebintu kwegamba obulamu bwe butyo bambi ekyo nakyo lujja tyatuyamba okumanya nti okusiima netumanya nti yesu waba alina bambi atuwa aba talina tukitegeera nti bambi talina then Mr. Sozi tusomye primary tugimazeeko sister wange yasooka okumalako P7 yali ansingako classes 2 yaragira nange nemmala netuyingira secondary of course yansookayo bwenayingira secondary yali ali mu senior 3 naye ekirungi ku luno mu secondary essomero lyetwagendako lyali mu kitundu kyekimu ne mwetubeera so tewaali wala nnyo nga te primary naye era tata waffe bambi yasigala tuwa ssente nga akuwa ebyokulya ku ssomero ate we twatuuka mu secondary n'ayongeramuko okusinziira ku ze yali atuwa mu primary so kyatuyambanga okubeera ne ssente kubanga ate we twakula twatandika okuba nga we bakuwaako ng'olyako n'oterekako n'osevingako so kati ng'omwana omuwala ng'obeeramu n'akasenteko ng'obeeramu ddala n'akasenteko sister wange we nayingira mu senior 1 already yali mu senior 3 kati nga yatandise ate okuvubuka yali muwala mulungi ye kubadda nga yakula nga muwala mulungi so we yayingira senior 3 ate awo nga atandise okuvubuka nga muwala mulungi ddala abaana basinga bamwe bakolera mistakes era ne musore ze tubadde tuwulira obaana bawulira nafuna olubuto mu senior 3 bwa bityo naye bambi sister wange yali muwala like yasoma n'amalako bulungi senior 4 nga buli kimu kiri fine ate nze we nayingira senior 1 nali ndi katono nnyo nga ndi kampi kwegamba nga ndi kato nga sirabika like nalwawo okuvubuka nalwawo nze okugamba nti kati ndi muvubuka kubanga nayingira mu senior 1 nga ninga akaana nga ndi awo sitegerekeka senior 1 senior 2 senior 3 ne senior 4 naye sirabika bulungi nali ndi awo senior 4 okutandika ndowooza okuvayo ng'omuntu ndowooza mu senior 5 we natandika okuvubuka nze bwe navubukira ddala yali senior 5 so my sister yasoma bulungi namalako bwatyo nayingira senior 5 senior 6 nagimalako bulungi nga twali buzibu naye Mr. Sozi kino kyogeddeko lwa nsonga bambi fe ebbanga eryo twali tububuse like sister wange ddala naye nga tewamulabangako nguba alina obulenzi oba bumulimbye nno nedda kyekyabaawo naye kyavanga lwakuba nga tata waffe yatuwanga ssente kubanga abaana abamu bambi babalimba ku lwa ssente naye tata waffe yamakinga sure nti omwana omuwala obeeramu ne ssente ng'akuwa ssente ate we twakulira awo nga olutukuze mu senior mu secondary oluusi yabanga ne ssente ng'akuwayo omutwalo ng'agamba ezo zizo zitereke kati ng'obeeramu ne ssente ezizo oba olina kyoyagala nga weegulira kubanga nzijukira we twakulira by S2 kati awo twali tutandise okuba nga twegulira ku ngoye ennungi ng'obeeramu ne ssente zo yesi nga maama atukulira naye nga oba olina kyoyagala osobola okyegulira so tata ssente zo zeyatuwanga twagulanga bye twagala era wewabanga oyagala engatto oluusi nga olinawo z'olinawo oluusi weziba tezimala ng'omugamba tata njagala gula ngatto nsaba kunyongerezaako ng'akwongerezaako
tata nnyo olugoye lwe nalabye lwe njagala nsaba kunyongerezaako ng'akwongerezaako. In fact twalina n'omukyala yatuleeteranga engoye ez'omuvumba yalinga leeta first class kati ng'aguza nze sister wange then ne mama waffe kati ng'atuleetera engoye ezo. Omukyala oyo yatundanga engoye naye nga azitunda mu kibanja mpola kubanga twalinga bakasitoma be kati ng'ajja olugoye oba lwagu mu kitundu ng'osoma omwaka akasanvu then akasanvu n'akasanga olulala bw'atyo. So kati twabeeranga ne ssente naye nga tata yaffe yazituwanga. So kati oluusi ng'ogula oba bakusigadde bakubanjayo nga wakomawo ng'omugamba tata baleese olugoye nasasuddeko naye bakyammanjayo ng'akuwa teesiseemu like nga teyeesiseemu yadde ne my sister kye kimu. So twabeerawo bwe tutyo tata waffe bambi yakola omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga family yonna yali erilayinga ku muntu omu. Tebereza mami wange takola ffena tukuze naye nga providinga ng'omusajja tatwekanyangako no ng'atuwa ssente kwegamba bambi tata wange ye musajja mpira nga bannange mwenyumirizaamu mwamisozi okumanya nga bwenjogera ku bulungi bwa tata wange mpira nga sisobola bumalayo kubanga yakola ekimala. Simuyinako memory mbi sijja balimba simuyinako memory mbi. Tata waffe wetwebakanga kubanga like twalina room wetwebaka ng'ajja ekiro n'alaba abaana b'engeri gye beebaseemu n'alaba oba mwebase bulungi kukya ssente tata wange yakeranga ku makya n'agenda n'akola. Kati omakinganga sure nti olina okumakinga sure nti tata akaseera kagenderamu okukola olina okuba ng'ozuukuse ebiseera bwe byabanga bya holiday ng'omakinga sure nti ozuukuse agenda okugenda ng'olwedde wazuukuse dda lwansonga twamuteeganga yalinanga entebe kwatuula okwambala engatto awo ng'omanya nti lugenda wayambalira engatto then namala nalekera mama sente z'okukozesa. Kati bwe yatuulanga awo kumbe ffe tuba twamuswamye dda lwansonga oba omanyi agenda kuwa ku ssente gwawadde 10,000 gwalekedde 5 bw'atyo kikyasinziiranga era n'abeerawo like n'amanya nti kati banteeze nga tumuteega bana nga tekyali like kumpi gufuuse muze nga twamumanyiiza ate nga naye takiinako buzibu nga wamala okuwama amasente ez'okozesa ewaka nga nammwe abawa so ng'omanya olunaku luba lujja tambula bulungi bwe tutyo n'enkya kati bwe wakeranga kubanga era ng'omanya abaana abato oluusi webakanga ogenda ozukukanga yagenze dda wazukanga yagenze dda nga omanya olunaku lukusaze ng'oyinza obuuza mama tatayo yagenze nagamba yagenze dda so bwetyo bambi wetwalinga banange nga mbeerawo ne ngamba bambi oba yakikolanga atya musajja wattu okubanga olabira abantu bwe batyo abantu family like ndabanga twali bangi naye nga tolabanga asobola so bwetyo wetwabeeranga kati oluusi ndowooza bwe yabanga nga talina ssente ng'asobola okukera ku makya mugenda ozukuka nga yagenze dda olwo ndowooza bambi nga tazirinaye ndowooza aba yateeseza dda ne maama ng'olwajja asobola oyitamu mugenda ozukuka nga yagenze dda n'osooka n'obuuza mama tata yagenze n'agamba yagenze nga omanya lwakusaze naye era oluusi we yakeeranga ennyo oluusi nga oba weeziri nga ajja bbawa kyeyakolanga nga oluusi alekerayo maama 2 n'abagamba n'amugamba ezo buli omu bajja kwegabanya so bwetyo wetwalinga bambi tata waffe bambi yayagadde abaana be nnyo so mwamisozi bwetyo bwe kyali then n'ekirala tata waffe kyeyakolanga kubanga yakomangawo leeti oluusi yakomangawo leeti kati oluusi yatusanganga oluusi nga twebase dda naye ng'ajja mu kisenge n'akebera engeri gye musuzeemu bwe muba temwebise n'ababikka bwe tutyo bwe yakomangawo oluusi leka ekyeggulu ng'oluusi ayagala kulaba baana be ng'ayinza okujja n'ababuuza walidde
bannange ng'afaayo ng'abuuza walidde like n'akulemerako oba tewalidde like n'asooka n'amakinga sure nti atiisa ova mu buliri n'olya bannange like weyabanga aleesa ebyokulya ekiro oluusi byemusobola olirawo awo mangu mangu nga makinga sure nti akuzuukusa n'obirya oluusi ng'omanyi omwana omuto ozuukuse like oli mutulo naye nga amakinga sure nti olina obirya bannange tata waffe bambi mukama amuwa omukisa yakola pati ng'omusajja era mama waffe yabeera awo n'agamba banange singa sinze yali abazaala singa obuno obufumbo bwannema dda kubanga tata waffe yatwagala nnyo oba n'akisussa bwe yatuukanga bw'ati bwe yakomangawo ekiro kubanga yakomangawo leete oluusi nga twebase so naye ekintu kyeyasookerangako kutuukira mu kisenge kulaba oba abaana baanaabye ng'ayinza okubuuza maama abaana baanaabye abaana baalidde era ng'ajja bwe yabanga aleesa ebyokulira wamangu ago nga bayagala mubiri essaawa eyo najja n'abazuukusa mujje mulye ne muvaayo oluusi nga mukyasumagira mulimu otulo naye ng'okukakana ng'alina okumanya like amakinga sure nti atist oliddeko banange taata waffe mukama bambi amuwa omukisa era amuwangaaze kubanga mpira nga yampola ebbanja ng'omwana infact ffe tubeera wano ne sisita wange oluusi ne tubyogerako sisita wange omukulu ne tubyogerako ne mugamba naye bambi taata yatwagala era naye kyekimu kyayogera so bambi taata yakola omulimu gw'amaanyi nnyo 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 so bwetyo wetwabeerangawo mwamisozi bwetyo wetwamala senior 6 tetwagenda ku campus sisita wange yasooka okukosa okumala naye teyagenda ku campus kubanga sente tezaaliwo ezisomesa ku campus so tata kyeyakola sisita wange n'agenda n'ayiga hair dressing then atenze nakola tailoring yasoba mbi musiima yakolako kyakoze ng'omuzadde ate yatuwa skill ekyo nkyebaliza katonda mpira nga yakola ekimala nga y'omuzadde yakola ekimala ng'omuzadde yaso era like after awo senior 6 of course omwana aba akuze awo nange nali nkuze after senior 6 nafunako nalina company gye nakolamuko ne sister wange ye company emu gye yakolamu so weyavaayo nanconnectinga nenkolayoko omwaka gumu ne sister wange naye like yakolayoko omwaka gumu then nali agenda ku ssomero naye bambi mwamisozi era bwe twalinga tusoma tukuzaawo nga tata waffe amakinga sure kubanga ate bwe twali tusomerawo nga ate transport nga tulina kulinya like motoka okugenda ku ssomero okusoma kubanga my sister yasomera Mukono ate nze nasomera Kireka kati ffe tubeera between around there tuva Mukono district naye makati awo ekyalo sijja kyogera so naye tata waffe yabeerangawo era still nga afuba okulaba nga tukiriza ebintu ng'omuzadde yes mukuze naye nga makinga sure nti akwa transport yakutwala ku ssomero akwa ne upkeep so twabeerangawo awo nga tolina kyoyinza kuyayanira nti n'omulenzi ne waba akulimbye nga taswala like kizibu okukonvinsinga abaana bamu abo bakolera mistakes anoonya oluusi sente zimutwala ku ssomero anoonya bimubeezaawo oluusi ku ssomero nga omanyi abaana ba campus abamu naye tata waffe yasigala agabirira ng'atuwa bambi era my sister yasoma n'amalako n'atandika okukola katono yasoma my sister yava ewaka ng'akuze nga ali 25 we yafumbirirwa era she's now married so bwe butyo obulamu bwa sister wange kati sister wange like bwe butyo bwe byali then atenze mutu the same very year sister wange we yafumbirirwa it's the same year atenze we nagira ku kyeyo that was 2018 ekyokuba twasoma skills nakyo kyatuyambako nnyo lwansonga sister wange yamala senior 6 mu 2013 yawo nakola koko mu biseera bya vacation then 2014 natandika okusoma for 2 years then na graduating mu 2016 atenze namala senior 6 mu 2014
then nenkola ka vacation mwaka gumu, then 2016 nzate lwe natandika okusoma tailoring. So sister wange yali graduatinga ate nga nze ntandika okusoma. Yeah. Naye mu biseera ebyokusoma since sister wange yali ayize enviiri ate nga asoma enviiri, so yatusibanga enviiri ewaka. Bwewabanga oyagala weave ng'osaba tata ssente ng'azikuweza weave, then sister waffe ng'akusiba. So tewabeerawo nnyo kubeera ng'oyaayaana ate noonya ssente za nviiri ate ki, no. Sister wange yakikolanga ng'akusiba, then wabeerangawo obwetaavu obw'enjawulo ng'osaba tata ssente ng'azikuwa. Yeah. Then ate nange olwedde awo nali nkozeeko nga oluusi mbeeramuko ne ssente zange mu vaaka, kale nga weetuusako ebintu nga bw'oyagala. Yeah. Then nange natandika okutunga nensoma first year, second year. Nagenda okumala second year ng'olwedde entunga nga nina baclients bange benkolako, so nga nange mbeeramu ne ssente zange ng'omwana omuwala, so nga buli kyenjagala nkyetuusaako. Yeah. Ne sister wange bwati we yali nga obeeramu ng'olinamu ssente ate ntata naye waba ng'olina kyeweetaaga ekyenjawulo ng'akuwa ssente, so tewabeerawo nnyo kuyaayaana bambi. Kubeerawo abaana bamu bwe bakolera ensobi, so bazadde baffe mbeebaza nnyo nnyo nnyo. Sister wange omukulu bambi mwogeddeko nnyo mweno story lwa nsonga ebintu ebisinga mbadde nze nga bingi nnyo mbadde nga nkoppa ku ye, nga layini gyantambuliramu nange gyentambuliramu. Era ng'omwana omukulu bambi yalaga ekifaananyi ekirungi, yagenda okuva ewaka ng'akuze, ya 25 awo ne woyingira obufumbo oba oteegera oba omanya ekyokukola, era she's doing well. Ye amwa misozi, naye sister wange of course nga tukula tetwasumbwa nnyo mama waffe mbu bino maybe tuklabinga tukumyewo ewaka kiro tumukonkonye, kale bibeerawo mu baana, naye sigambu yalinga atufuga nnyo. Mama waffe yalinga tatufuga nnyo, ng'atuwa eddembe lyaffe, era bwe twakula nga tuli very free, nga mukola bino kimu kyonna kye mwagala, naye tetwakolako mpisa mbi nedda. Era twagendanga ku church night prayers ne tusaba ne tukomawo ewaka, so bwetyo bwe twabeerawo. Era sister wange lwatuka ekisaawe kyatuka ekyokuva ewaka n'aleeta omwami we waka n'avaawo mu mirembe. Kati ng'omwana omukulu bambi kyasiga ekifaananyi ekirungi. So kati naffe abato, kubanga mama waffe alina abaana bawala 5 balamba, so nga ffe abaana abamuddako kyatusigira ekifaananyi ekirungi. Ako nako njagadde nkayiseewo ddala obanga oli big sister, kiba abaana abato baba bakulabirako. Ng'obulamu bwonna obulala, obulamu bwaffe tebubadde bwa museetwe nedda. Wabeerangawo ennaku embi, era ezo ennaku embi of course mu bulamu zibaamu. School fees baatugobanga ebiseera ebimu baatugobangamuko ng'oluusi tasobodde kusasula kumalayo, nga bakugoba n'otulako ewaka ennaku bwe mutyo ne mutulako, then bw'aba azifunye n'abawa ne muddayo ku ssomero. Bwe bityo kubanga ebiseera ebisinga ffe twasomera nnyo mudde. Nga bagoba ne muddayo ewaka ne musasula oluvannyuma. So waliwo omwaka naye gwe sijja kwerabira, omwaka gwali gwa 2010 oyo sister wange yali alina okutuula senior 4, yali mu senior 4 ate nga nze ndi mu senior 2. Jjukira oba olina osasula registration ate olina okuba ng'omazeeyo school fees zonna. Naye ate ogwo omwaka tata waffe teyalina ssente, tezaaliwo bambi, kubanga yamala omwaka mulamba nga takola. Emmotoka y'endowooza baba baali bagikola, emmotoka by that time gye yalina yali bagikola bagifuuyira so kyamutwalire omwaka mulamba nga takola. So twabeerawo bambi nga ssente teziriiwo, nga tuziraba nti teziriiwo, nga obulamu tebwali bwangu ogwo omwaka. Nzijukira kubanga nzijukira sister wange yalina otuula senior yalina okuba nga asasulira school fees zonna, naye tata waffe by that time ssente tezaaliwo. So tata waffe oli omuto gwe nayogeddeko waggulu bambi nzijukira yasasulira sister wange school fees
kubanga bona bakola omulimu gwe gumu. Anyway, tata wange ne tata wange omuto bakola omulimu gwe gumu, like bali mu field yemu. So ye yatuyambako bambi, namusasulira like school fees, nasobola otula senior 4. Then nze nali mu senior 2. Eyo ndoza yandibadde like ogumwaka kyeka nanditudde wakanga sisomye. Naye Mukama yankolera ekyamagero, buli omu like kyenyumyako paka nakati. Simanyi oba kyakolebwa kitya, naye engeri za Katonda like ziba zize yeka. Simanyi bambi Mukama engeri gye yakikolamu. Mwami Sozo ogwo mwaka nga we mbagambye essomero lyaffe bali bakyusiza administration. So balisewo changes nyingi nnyo mu ssomero. Nga bali so strict, nga bagoba abaana like oba olina okuba nga okyalinze ku zero balance okuba okusigala mu ssomero. So nejjukira tata atalina ssente, nga tolina nasuubi w'ogamba nti ssente zigenda kuva wano bambi, kubanga tata waffe like ffe twali tumumanyi nti wabeera ne ssente tasobola zigaanira, era twamanyanga nti kati talina bambi, naye ogwo mwaka bambi teyalina ssente. Naye Mukama yankolera ekyamagero. Jjukira twali twakayingira bwe senior 2 first term, olwo nga tufunye director omupya najja mu class. Yalina director yennyini kwolwo yajja okugoba, najja n'asoma clearance cards ng'agamba nti atalina clearance card ddayo waka. So yasoma clearance card, ngenda okulaba nga nange bansomamu abo abaana abali cleared, aba clearance. So ne bampa clearance card. Mutima nengamba ani yansasulidde school fees, cause tata waffe yalinga atuwa ssente ng'oze twalirayo mu bank. Wabanga tuzitutte sister wange Lucy yazibankinganga oba mama waffe, naye kwolwo teyali mama wange, teyali nze, teyali sister wange. So bampadde clearance card, beera ngamba kikoleddwa kitya. Of course nasanyuka okusigala mu class. So nentuula bwe ntyo nensoma senior 2 yonna nengimalako first term nga sisasudde. Awo Mukama ekyamagero akikoze. The same thing happened mu second term. Second term etandise bansomye mu baana bali abaclearinze, bampadde clearance card. Nsomye senior 2 yonna ngimazeeko, second term yonna ngimazeeko mu senior 2. The same thing in third term. Oh my goodness. Bananga abantu abali eyo Katonda gyali, Katonda akola ne bwe tuba tetumanyi. Naye nze Mukama yankolera ekyamagero ekyo, nga tewali gwe agamba nti yasasudde ssente. No. Naye nga bampa clearance card omwaka mulamba, kubanga ly'essomero lyalinga terigaba bursaries. Ne wabanga baperforminga bulungi nga terigaba bursaries. Naye bwe nti we nasoma senior 2 munnange nengimalako nga sasudde yadde n'ekikumi. Ate okumanya ng'engeri za Mukama like zize yekka tekyabeerawo mu senior 3, kuba tawo mu senior 3 tata waffe yali azzeemu okukola ng'asobola otusasulira. Era senior 3 like bwe yatuuka tata waffe yali azzeemu okukola n'atandika okunsasula school fees of course nga luli. Nentandika okusoma bwe ntyo, nensoma senior 3 senior 4 bwe ntyo nengimalako mu bulungi nnyo. Naye singa natula senior 2 simanyi nakyandibaddewo like simanyi. Naye bw'atyo Mukama bambi we yakikola, nansasulira school fees. Simanyi oba yakikola banange, simanyi oba kyali kitya, kubanga ate basa by that time nga mukambwe nnyo kwegamba kale like administration yali nkambwe empya eyayingira, buli kimu kyali kikyuse. Naye bwe ntyo munange bwe nasoma senior 2 nengimalako, then sister wange naye nasoma senior 4 negwako. So bambi ekyo mbadde nina okyogerako. Mpulira nga bwe nkyogerako kati kiringanga ekya happeninzeewo ejjo, kubanga kyankuba wala. Mama wange yeewuunya, tata wange yeewuunya, buli omu yeewuunyanga engeri gye kyakolebwamu. Naye bw'atyo Mukama wakolamu ebintu bye. So bambi bonna baweddemu essuubi, Mukama always abeerawo ne plan B gy'oba tomanya ngeri gya Mukama, ngeri gya planninga mu bintu bye. Naye Mukama ye aba amanyi ndowooza buli mbeera buli muntu gy'aba ayitamu, ate erabeera ne solution.
mama waffe naye bambi akoze pati nga maama ya mukutukuza atukuziza bulungi n'empisa ate nga tumanya emirimu yatuyigiriza bulungi emirimu mama waffe nga tumuyitako kyejo no mukukula kwaffe nga tumuyitako kyejo nga makinga sure nti emirimu mugikola bulungi era wewakolanga ensobi nga akukanyishinga yatukubanga muko ebisapatu n'emizingoonyo naye yatukubanga ekisaanidde ate nga atukubira nsonga ya ngera bamala okukubanga omanya ya like kale ebyo omuba muli batubola banga mama atakwagala naye okula n'omanya nti bambi yankubidde ensonga era nawe nga wamala okukubanga omanya kye bakubidde kubanga ng'abaana like twalanga tetwagala kukola mirimu tebibulamu ebyo bakukuba bakutumye n'onyiiga engeri gye twabeerangawo bangi ewaka mubeera mwekaanya nga bakutuma n'ogamba singa batumamu oli nga mumanyi abaana bato ne bakula so naye mu kutugunjira bambi pati ye yagikola ng'omuzadde then ebyokusoma nabyo yaplayinga pati nene nnyo kubanga mama waffe yamonitoringanga engeri gyetusomamu ng'okumawo nakebera ebitabo byo nakebera homework ne ku videos yagendanga bambi nga makinga sure nti osoma nga makinga sure nti osoma so ekiwambi kyo nkimwebalizaako then like n'okulya ewaka yatufumbiranga bambi yatufumbiranga by that time otwalinga tuli bato ng'akola pati ng'afumba then wetwakulakulamu era natuyigiriza okufumba kati wayina olunaku lwafumba agamba leero wano wafumba ekyangomba ekyafyanga okuyigga emirimu kumanya okufumba then waliwo eno issue ey'emmere ewaka ewabeerangawo like emmere ennungi twagiryanga gye bayita emmere ennungi kubanga yonna emmere gye bayita ennungi sente we zaabeerangawo nga tugirya then sente we zitabeerangawo nga tulya emmere gye bayita embi ya mukene biringanya naye ng'omanyi abaana abato eyo emmere like muba temugyagala naye mama waffe yamakinga sure ng'olya emmere ng'ogirya yabanga afumbye mukene nga muba mulina okulya mukene toddawo mbu ate saagala ate biki kubanga nzijukira twabeerangawo nga tugamba bu mukene ansiiwa emimwa n'ebbiringanya ansiiwa naye wabanga olina okugirya nga makinga sure nga gamba girye tulabe woonaafa so bambi ekyo kyatuyamba kubanga munanga obulamu bw'ensi eno ebintu bikyukamu era like mu kukula kwaffe tubirabye wabeerangawo kaseera ng'ebintu birungi then wabeerawo akaseera ng'ebintu si birungi so kyatuyamba nnyo okubanga embeera zonna tusobola okuzibeeramu ebintu bwe bibijja toba na buzibu embeera osobola ogiyitamu then ebirungi bwe bijja era sitira obiyitamu so ekyo kituyambye nnyo era mpira nga embeera nze ndaba nembeera newe banzibu nti amba asobola ogiyitamu kubanga byonna nabiyitamuko obulamu obulungi mbumanyi then n'obulamu bubi bwe buba buzze mba nsobola obuyitamu kubanga n'okulima mama waffe yalinanga bwe yalimiranga okukyalo kyenyini kwe twalinga tubeera kati nga katutwala oluusi ne tulima naye nga muba mubwagamba nti leero kati ngenda noono omwasigala akola emirimu gyawaka so kati bwe mba nga nzagenze ne mama waffe nga tugenda nga tulima nga kuleka n'olima naye ng'olimira ku peesi yo bambi tewalingawo pressure so n'okulima bambi yatuyigiriza in that embeera neweba oba ekusindise mu kyalo oba at least osobola survivinga so ekyo nakyo bambi nkimwebaliza okumanya mama waffe yatwagala bambi buli kakulya ke yalyangako yamekenganga sure nti at least abaana baabawaako bwe yagulanga obwo okulya obutonotono ng'akusunirako n'akuwaako kumpi mwena nga basunirako ne mulyako yayagalanga nnyo soda so bwe yagulanga akacupa ka soda akakatono nga buli muntu ajja mufukira mu kakopo amuweeko era nga mubeerawo ne musanyuka n'omanya nti nywedde ku soda mama wange ampadde ku soda bwe yabanga ne ssente ng'agula bubiri nga mwegabanya bwe mutyo ne mubeerawo nga muli basanyufu
nze nali nga nzanya nnyo kati nga wemba ngenza okwempera n'emikwano gyange kati bwe wakomangawo wasanga ng'oluusi bambi yakutegekedde like nga yakuterekedde weri abangajje nga usanga yalibiseeko bulungi nga gamba eddyo liiryo wezabanga bannanansi wasanga nga akutegekedde kapisiko akatono nga yakabiseeko awo nga gamba kako so bambi omukwano ogwo oh my god bambi mama wange so omukwano ogwo like ebintu ebyo bwe binzijira kati mbeera bunengamba bambi mama waffe yatwagala kubanga si buli bazadde nti babikola si buli bazadde nti babikola n'okusinza stories like z'abantu bempulidde wano abamu bayise mu bulamu obusoomooza ddala nga baana bato naye ffe twafiringa ng'abaana twali baana kubanga twazannya then waliwo n'ekirala kyesitasobola kwerabira tata waffe bwe yaleetanga emmotoka ewaka kubanga waka walingawo omusenyu kati ng'oluusi ajja n'abutikulirako awo oluusi ng'ajja n'atoolako awo obutonotono n'abiwaawo ewaka n'addayo oba oluusi we yalina nga alina gw'alina okutikkula ng'aguyiwaawo ewaka then we yabanga ayagala okugutwala n'ajja n'agupikingawo ewaka so emmotoka yagireetanga nnyo ewaka so twabeeranga awo naye nga tata buli waleeta emmotoka nga mubeera mwesunga nga mumanya agenda bavuga mu mmotoka noki magulu 10 so kati nga mubeerawo nga mwesunga nga mubeerawo kasita mumanya nti kati agenda ng'alina obbavugamu kati ng'abavugamu ne mutuleyo waggulu mu kitanda n'abavuga paka ku luguudo waliwo ka distance nga like mba mwagala abavugemu ng'abavugamu paka ku luguudo n'abatuusa ku luguudo ye neyoyongerayo gy'agenda then mwate ne mukomawo ku bigere nga mutambula paka waka naye nga kole wabavuzeemu bamugenda sanyuka banange nga mugamba tata atubuzeemu mu mmotoka you know bambi banange nze nno nafunye omukisa okwogerako ne taata wa sister I don't know oba ojja kumpa olukusa njogera erinnya lyo nafunye omukisa okwogerako ne taata wa sister n'atuwa story mu kitundu ekyokubiri ekya story ya sister bino byogenda okusisinkana ate nga bikulu oyinza okuwulira famire bweti eya mama ne taata ababaddewo taata ne maama bwe bati abalungi abafaayo eri abaana baabwe obasuubira kuzaala baana ki mu kitundu ekyokubiri muyinza oba nga mulimu kye tuyita disappointment ate nga nayo kyakuyiga nkiddamu taata ne maama abakwatagana abakkaanya abaagalana abafaayo ku baana baabwe obasuubira kubanga bazaala baana ki nenkugamba nti mulimuko disappointment ekitundu ekyokubiri kigenda kujja ekifaananyi ekyo ate ekitundu ekyokubiri kigenda kubeeramu ne nnyo love story eya sister mukama nga akkiriza ku nkomerero y'ekitundu ekyokubiri kubanga story negenda kunzikira ku kitundu kyakubiri ku nkomerero y'ekitundu ekyokubiri mukama nga atuwadde ekisa tugenda kubanga tusisinkana family eya sister tugenda kubanga tusisinkana maama ne taata bameka abakkiriziganya nange nti kyali badde kyansonga tusisinkana abantu bano tutya katwebuuza mu nsi eno ey'abalamu ey'abalya mmere abantu ensi ejjuddemu okunyiigagana obutakkaanya obwavu okubanga wakulira eri nga wakulira eno ne mujja mubeere wamu abantu bano basobola batya okukuza abaana abantu bano basobola batya okugjamu omwana bw'ati avaayo ng'ayogera ku maama ne taata bw'ati nzikiriza nti baafunanga obutakkaanya nzikiriza nti omwami yanyiigirangako omukyala yanyiigirangako omwami beekuumanga batya okulaba nga abaana tebaalaba kino bw'owulira obulamu bw'abaana that is their story but trust me the father the mother has a different story balina obulamu bwe baayitamu balina okukompromisinga kwe bakompromisinga balina okwerekereza kwe beerekereza balina okuluma kwe baayitangamu
olw'abaana baabwe okubeera abasanyufu. Olugendo lutya. Banange, nsaba okufuna ku comment, at least like 100 comments, like 100 comments, nga tu requestinga officially, nga tu requestinga mama ne taata aba sister bakkirize tubasinkane batwe love story yawe. I can't wait to meet them. I have talked to the father already. Abantu bano bawangalira mu ebera Kira municipality. Kira municipality esangwa mu district eya Wakiso. Mukama nga akkiriza tugenda kusinkana abantu bano. Katonda omulungi twagala okwebaza olw'ekitundu kino ekya sister. Twagala okwebaza kubanga omwadde obuvumu okuvaayo najja agabana naffe story ye. Story eno entwalidde ebbanga nowanaganye nayo mu ngeri zesobola nakutegeera, naye obadde n'enteekateekazo, obadde n'enteekateekayo. Era nzikiriza nti story eno ejjidde mu budde gwe bw'oyagala Katonda waffe. Ekigendererwa kyo kakituukirire mu story eno. Ekigendererwa kyo kakituukirire mu buweereza bwaffe buno. Obulungi bwo n'ekisa kyo bitubeere, tukyasobola okukola enjawulo mu nsi eno eyonoonese, kubanga tuba tuli naawe era bw'otukulembera bibeera bisoboka. Owa mukisa abazadde bataata abeerekereza ne bayiwawo omubiri olw'abaana baabwe, olwa famire yaabwe olw'abakyala baabwe. Owa mukisa abamaama abakkakkana newankubadde nga abakyala ennaku zino baagala okukola. Waliwo bangi abalabye nga n'okukuza abaana mulimu omukulu omunene ogwetaaga commitment, ogwetaaga okwewaayo, ne bakitwala nga mulimu mukulu. Newankubadde gulabika nga ogutayingiza ssente direct, naye olwokubanga ebeera investment ennene, bangi bagitutte nga nsonga okuprioritizinga omulimu ogw'okukuza n'okulabirira abaana, okusinga okugenda mu zaakeedi, okusinga okugenda mu butale. Katonda ffe abo bwe bati abeerekereza genuinely balabisa omukisa n'obuweereza bwabwe, okutoba kwabwe, okufuba kwabwe kulema okufa obwereere. Ekisa kyo kakitubeere leero ne bulijjo. Beere Katonda waffe tubeere abaana bo mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye ndi all say amen. Tusinkane mu kitundu ekyokubiri olunaku olw'enkya. Omusajja yangamba naye gwe Clever je jangu olabe bwenteka olimbalo wano rudistortinga olaba nteekamu nolwabano terudistortinga ne mugamba ye nolwabano lutadistortinga terwawulirwa noludistortinga lweruwulirwa ng'okuba nnyo anti olaba baagala kunkyusa mu production bampeezaabwe for a long time olaze nti obadde nga olina bw'otuukiddeko bakutegeke natukirirako omukulu balamu nga nakakuba ensi yaleeta ne musabaji agironching nangamba agenda kubuzaako kamiliyoni naye tiyanziriramu kuva ku olwo agenda kukola ki agenda kusooka kubuzaako kamiliyoni ye yali alina okona mu stampu nze kati promota bwatyo bwe namufuna Isaiah tuli bulungi kyobomanya tuli bulungi nnyo emirembe mingi ne mukama omutima yanyiga bulungi munange bwe wakyusa langi nange nensalawo okugenda n'oli nakusangula bude muzigalale ensonga nenzitengane mu bamawulire Clever je maanyi kati akugambye erinnya alirabye ng'abadde alirina omuziki ng'agulina naye mu bigambo bya ssente nga ne Land Road asobola omulemerera nemikwano gyetwalaga naye mwana oli wakabi agwe Clever tali tukola bwoti mwana gwe muli banene n'ogamba bamanja renti kuba ntosa akaseera abaana nga obawa emmere nga ofunye akasente oba ofunyeyo akasanvu mulidde eyo olina ogibikako for assurance of funa akaddewo n'ofuna endala kiba n'alyawo enkya ebintu bikyuka naku zijja